omupiira ba talent omupiira tebasobola kugamba nti bakuyingizaamu awala ye bakolo ye kuyita n'oba oyagala ki kuba guba muzanyo gubanga muzimu gukulinnya era obeera obanga ogwagala era n'obanga oliyanga gutuka ne okulinnya n'otugesa ngo olina gusamba oba oyagala oba toyagala olina gusamba kati zengi gye naguyingiramu naliyanga manyi twabeera ewaffe gye twasomeranga mu byalo ng'osamba omupiira naye ng'olaba kwazi njuka ntandika osamba omupiira ku ttiimu ekyalo enkulu ndowooza nalina emyaka gyalinga 14 naye nga wonteekamu abasajja abakulu mbasala mbajjawo kitegeera n'ensoma nze kuba nsuubira nali mu kyalo naye omanyi omuntu okuba ng'osamba omupiira ng'oli mu kyalo naye omupiira ng'osomera bwerere ku masomero g'omu kyalo mupiira ki gwe mwali musamba mu kyalo omanye ebintu by'omu kyalo modern football nga tannajja modern football ndo lazima emyaka 5 mabega etano kwena omukyalo wabangayo mipiira osomye kusomero lwana nsomba ita noza zalinga twali bazitanga na zone nga byosamba ku kyalo wali omupiira gwero si okitegeera manye mpira jero so kugisa mango li yango li primary wabiranga yabasajja n'ompira oguyise ogendo gukwatako obukwasi boti sojja gagulekeo na kuba teke n'ogwina agujjawo okitegeera so omupiira tegubeera mwangu fe banjukira mpya gye twasambange LC tugeze nti oba ewaffe batugenze nti kyamuliibwa egenda samba kalanga LC kalanga ne LC kyamuliibwa mugenda kwesamba nenga LC mulimu tugeza gwabanga mu LC nga nyingi mwizo wa LC nga 14 ne baonina jana ateeka wente nagama ente eriwe Christmas Cup kati Christmas Cup li timu netange yungula no ito musajja bamujje wani bamuleta ne bamujja wani bamujja ne bamuleta kati bokusanga ngo limyaka mito ogulu agenda nako no kwandi talent wojiri nera agenda okusanga ngo ovuddewo ngo inakubeerawo inakuvaawo kakati olugendo olwo ovaawa ojjotya okubanga kati oliwo otuuse omupiira nze ngije natandika omupiira gwange nali mwanga government primary academy chiyo academy natandika academy ogenda kusinaje naba mukuva mu primary nga mnyangazi bintu byali bizibu nayingira academy nga ndi mu senior 1 nga ndi mu senior kuba nali kyamulibwawo n'ensoma senior 1 when navani ngenda kwa nagene Masaka nali kitovu eyo tovonenga lwo mutendesi nga waliwo coach Abe nobude buno ya coach Arukambi yajole yakambi singano zamanyi mu Uganda wabo wana bana bogere bani bonayo bavudde ogeni gweru nokusamba ku national team asebe nga bali kusinaje ne coach Brian kati ngene waliyo coach Lukunga yali kusomero niyo nga bone bakwasaganya sinaje anze navao ku kyalo mumanyi ndi era kapira kakuyita twagenda mu zone 22 ne tu qualifying ira team baje Kalungu district ntuje qualifying ogende Masaka ngandi mu P7 yawo kuba balonda nga bagendo chika district ngende amwawe nasamba nga no ngandi na mu bigere ebisiro nga tachi njikubira mu bigere ngebyenga lotambulira mpira cyo gosamba ebye kyalo zone zinga samba nenga kya mufira kigwa samba gono bwe chaibo nze chaibo na musamba noza paka noza nga P4 kwa P4 nalinze ntandise okwagala mpira nga nsamba kutimu ekyalo mpira omuzungu nga bagutuwa era ngenda ntuma bakulu nga batusamaze nga bampa mukati netukisa nemera mu amala nga bine bye chaibo kyabyetaaga nnyo nga njagala kali akabakulu kitegeera kaniso wane nsamba mwawo kati unavaawo nengende eri antandise senior wanu yange kati awo ngonyine nali mu bigentuka ye eri abazungu bangulire nga tompya banga bamusajja nga nenga togisambisa kisobula ngera ngisambisa kati kwanjuke empya jina soko samba nga to anziruka nenga no yisako mupira kwenti touch nga ne kuona obugere oshage nga guseera nga no gusiba tukaletje ne mama kuita ondoza mwezi nga gumu nenjimanyira awo nga nituvaawo ngumanyidde ko kinagamba omuzungu amitajuka inagamba omulenzi ono speed ya ile tumuteke mu academy manteka mu academy kati nataka mu academy senior 1 ya sinaje awonera nga nguluminga ntandise nsamba post primary natso post primary nzi kubyekaawo kati awo tandise okuchika ku district nonyo bango za post primary mwabanga mu masomero agenja ulu Masaka seke chimanya ngotandika tujja ne ku national nsamba ku Kitende tuli mu Buganda Cup tusamba ku Zirudo nga mwesabula ni mtu kakeo awompe urandi ko guluminga kati 2018 awo sazali ekabula neri mbatu itakusa yali twayo nga kuliko sazali ekabula ne buddu kuba coach balinga bamukwano kati Simon ali ku second nga yali ku buddu nakane coach Lukungu Ronald bagamba tupatwaya tukekabula tutuka tusamba tachao tukuba abantu batam tukuba abantu batambusi mtu nayenza ina mzee wange ngamba
ebintu bya touch eyo mpira gya masaza kuba lo kyaliwa bamita Yusuf Bambi afa Yusuf bamulogera kusaza nafa bamulogera kusaza nafa mzee bamita mzee Kafuli agamba empira gya masaza ogitani ugine emyaka nga ukyasoma nzo butasoma nzo komalawo se mpira za soko ogwesonyiwemu sokane ngisima nango manyi kinyegenyege kyanyiga kwajuka nali bangamba sonyi nufinga bampe mitalo jali 9.5 nga ngomanya ali mu high school mitalo 9.5 mwezi basa ino fee basa jiba emyezi 3 ejya masaze ejo ningamba wano mpita obwisi nera nali yake mitalo jali 3 ningenda mutwayo zibyo nabyo katagudde bogenda okusayininga kutandika osama masaza muziri nagana wajukire saza ebyo okusayininga mama lava waka obosoma bajje wamwe ne basaba tebakusambisa nga tebasabye Saimonga bagende kyamuliwe yo bagaba mzee Kafero mzee musajja muzibu nnyo aliza atoka naga mukubire baganda abe nyina muganda ngao mukulu wa mira father nagamba wabanga akyagalo soma tageza nabisamba asigale kapira kasomero ningaba ala kibalo kati kawede ministro ne sobi ngasinga kesomero nensamba kati bulambo mpira bujja buzimbwa kungeringa gwejo obutwalira mu kwana wetulaba nabasinga lao no bangeroza abasajja ne tulabaka mu kapira abanene nola bulambo bayitamu nti bamuganyo samo mpira ngalo nti mane ne yasamba kapira bulambo ayogira fe nayo twatambula muti ne wakayadduka buddusa singa nange nadduka buddusa ninga kangende singere saziri nakubo sana kali singa nkyali basically forcing konyo lwakuba nti kakati kusomozebwa kikofuna oba kuwali ofunye nekukunyigiriza mbudufuna uliranga oba kwali nga kukulinga okulemesa okusigala ku mupiira ng'ogyeko ekyamuzeeyo okulemesa okusomoza kungi nga kugeza kati nze namenyekako kyali ekyansinze ng'ogyeko bino nti mutendesi akuwaddemu olumu natakuwamu naye nyina chance nga buli mutendesi gembera naye ku ttiimu manya kapiira lwo kibaita okukoogerera n'okukateeka ku kisaawe abo mutendesi ajja nga takwagala naye ng'alina kuula kyoteeka ku kisaawe kati ndyasi nakutokyalinga mentally kuba ntakwagala ng'akuteekamu naye ng'ali bwayogera ebbali kyagolemu lwegali n'agamba kati lwakyalimiddwa nakuwega nga ngali ng'akutokyalinga muli nga ggwe noga mutendesi ono kiba nga gikulumalumamu noga naye just nyina kwongerako bwongezi kubanga mupuluvinga kintu kyenkola buli lunaku nene kyebeeramu ekyenjawulo ekisinga okunyiga abasambi abasinga embeera nzije nayitamu nganzi yali yakumenyeka yinjaleesasinjalezi kumenyeka kyatu okumenyeka eggombo kimanyi nze challenge enkyasinza okusanga mu kapiira challenge ekyasinza okunto kyalinga nganzi namenyekako biseera ebyo nali njoyininga university covid yawo yatuukira nali ngenze nkumba ngempadde fulu basale kiayo ngempadde fulu basale kyambogo nga bampa fulu basale neje nga bampa fulu basale kapiira kati Easter ningamba ngende wakansa ndawe ndi ku Easter tuke wakasali na wakusama mupiira n'ekyo kingamba agenda osambemu oyitawo kasawe mpitayo manye ki nagambye mupira muzimu twakusaba nyambala mukajozaawo mudakikanuza ngana 15 nga twakatandika first half omwana nkutula okugulu olina okugenda okusoma manye kapiira basinga mu Uganda ne Dr. Lawrence Mulindo ya nebintu byatera okwogera ennyo ebisinga agamba akapiira anekati bakochi ba Uganda basinga bakikozesa okusamba kapiira kukanga tosoma obose future yo ata basinga kapiira basinga tebagala kusoma kuba kapiira ke Uganda okamanyi sente ntono era nabakalimu zemanyi na ba international coach ba retired coach ne ba retired players abenjawulu bangi mbasanga ninga mbali na kasasiro ninga bamuko basajja bali omanya kapiira mu nsena babe yalita ku Uganda Queens ebyamanyi ebyamagero ne budde buno nga tulina kyenda wena bonza muteka ne balwana muteka mu ka office bategeka emipiira tebayina ku bwensonga talina kyali kazalina chance yongira omuntu wanzijjako ekyokusoma nti mbadde nsomera kapiira nga kyokayisinga okunnumya omutwe kyakuwe namenyeka ningamba kati menyese ninda tandikirawa amanyi abasambi omupiira abali abasinga bangi nze magezi genandi babadde nganze kuba abazambi abasinga bagulumingewa kuva wansi paka kutuuka waggulu yase ebiseera ebisinga discipline ebesinga okutambulira mu kapiira kuba discipline teri beyond about
kisaawe about the pitch. Discipline eri beyond football kuba discipline yosingo giteeka no gitambulizaamu yesingo kubeera enjawulo so kuba nga toli beyond football banga ofunye injury imagine nti obadde osoma nofuna injury n'olwokuba nti ne mu class badde okola busobola okuyambako n'agamba amusajja attach baddeko nenga ne mu class asobola okuyambako so banga osobola ofuna injury y'amaanyi n'ekujja kapiira naye ng'obadde osomye ng'olina ky'osobola okuyambako n'okugattako mu maaso ekipapo kino kiyinza okukwongerako kufoosingako esobola okuyambako mu byenjawulo kuba discipline ekolebwa engeri gye weeyisaamu off pitch ne inside the pitch weeyisiza otya mu banno b'obeeramu ng'oli toli ku kisaawe abasambi b'omupiira abasinga tulina amalala mangi ova kapiira n'osanga n'ogaana obbabuuza ng'olaagwe wuuyita oli munene nnyo n'osanga n'agamba kino n'omuddamu kirala n'ogenda mu bbala n'olwana so abasambi b'omupiira abasinga tufokasinga ku kintu nyanyi kyokulabako kyengezaako kitale kya Cristiano Ronaldo Santos Aveiro yagamba yali mu mbeera ey'enjawulo nnyo naye muntu gwe tulaba nkona 3 ku mubiri ne muntu tulaba nkonga anywa omwenge naye agamba abikola kuba nti agezeewo kuteekawo mbeera kumanya gye yava okutuuka gy'agenda so abasambi b'omupiira abasinga tebamanyi we bava ate tebamanyi gye bagenda so kirungi n'omanya basement gy'ovudde nti nvudde waka we bati ne nina kwongerako benti okwezimbanga nze so tumanyi gye tuva ne gye tugenda okusobola okubeera abanjawulo mu kapiira n'okutebera discipline wazi nkyongero kiddamu mu kapiira discipline wazi kapiira yesinga buli wamu w'ogenda so n'abaana bali akapiira abato abasoma bali mu academy abali mu anda zonna mugeze okuba n'ekyenjawulo kye muteekawo nga si kapiira ng'osobola okubaako kyogezaako tulabe bakochi bangi ab'enjawulo Majidu Musi baani bonna ababengo baani abasinga abataasomako n'abasamba akapiira ab'enjawulo abataasomako tuwala bonna abasinga tubasanga ku kisaawe ebbali nga bamu bali kasasira bamu bajagolinga mupiira ofuna kye balya so tugeze okuba ab'enjawulo ennyo n'okuteekawo ekinjawulo kye tugenda nakyo mu maaso okusobola okuteekawo n'okuzimba omukulu tunagenda mu maaso nga ne bali tuli ku kisaawe tusobola ofunako ofiisi we tugenda tusobola osaba amazzi ne batuwa ne tunywa kyokka kye mbaagaliza ekisinga then n'ekirala tukume obulamu bwaffe nga tweyagala nawale tuba tubaagaliza ekisinga nsigadde bampya Diego Matthews kapiira lekasinga otugatta erya Diego gasigatta nnyo mu kapiira ag'enjawulo nnyo so mwena balabe ya PBS TV mwena gye muli mwongere okubeerako no following ebyenjawulo okusobola okuguluminga emiti emito gye giri n'ebyenjawulo kapiira n'ebintu bye tuzimba ebyenjawulo ng'emiti emito so bagaliza obulamu obulungi mwekuumireko Katonda batukuumire na gye muli.